NRM emaliridde era ebikolwa biragidde ddala nti emaliridde okuba nti ebba akalulu k'e Kawempe North. Amaje gakedde mu bungi ng'oyinza okugamba nti olutalo tebagenda mu war zone. Kibooko enyoose bannamawulire bakubiddwa, ba MP bakwatiddwa. Kakati muganda wange mu kusigira ekifaananyi bwe bukeeredde e Kawempe ennaku z'omwezi 13 olunaku lwakuna, era nga tetunaba kumanya biki bivuddeyo mu kulonda, naye nga mu kusunirako akatono okusinziira ku we buzibidde nti erinnya eribadde livuga nga babala obululu libadde Nalukoola, ng'oyinza okugamba yeesimbyewo yekka. Naye munnange abasajja bano bazibu. Tubiraba wano mu kalulu akawamu nga tulonda akabeeramu ba MP ne President nti eno tuwulira birala ate bagenda okubifulumyanga nabyo birala, naye nga obedda Nalukoola ng'oyinza okugamba yeesimbyewo yekka. Era nga njagala okukakasa nti wagenda kubeerawo akatuubagiro ak'amaanyi ennyo, nti byabakama okulangirira nti owa NRM si yawangudde, kubanga okusinziira ku biri oba ku birabiddwa mu kalulu ka Kawempe akaddiddwamu oluvannyuma lw'okufa kwa Mr. Update, Museveni alabika amaliridde agamba nti kale ekiba kibe, ngenda kubakuba. Lwaki temunjagala? Lwaki mwagala Bobi Wine? Lwaki muwagira Nuupu? Lwaki temunjagala? Bebibuuza nti munnange bebabuuza abaana be bakutte mu Tocha Chambers eyo. Kakati munnange Muhoozi nga yaduumira ku luno mutabani yakuttemu ekintu. Ba Museveni yagamba nti Muhoozi bw'anajja ajja kuba muzibu nnyo. Kakati muganda wange akutte emmotoka mamba zonna ne zoolekera Kawempe North. Ebimmotoka bikubyeko abasirikale ne byolekera Kawempe North. Kati ate okumunnange kwotsa abali mu ngoye eza bulijjo abo tobala. Munnange nkugambye nti eno oyinza okugamba nti war zone, nti lutalo, nti omuntu ali mu Democratic Republic of Congo bw'alaba ebifaananyi ebiri eno ayinza okulowooza nti ate M23 etuuse etyawo kiki, ani alumba? Ate baani abalumba awo? Kubanga alabira ddala ng'ebintu bifaanaganira ddala. Kakati munnange tuli Kawempe North by election, era nga ennaku z'omwezi 13 nkugambye 2025 lunaku lwakuna akalulu kasuuliddwe Kawempe, era nga munnange security esusse obungi nti abasirikale basinga abalonzi obuuli awo, era nga kino kireeseewo okutya nti kuno kutiisatiisa abalonzi, okukozesa n'okumalawo eddembe ly'abannamawulire, era tewagenda kubeerawo electoral transparency, tewagenda kubeerawo bwerufu. Nga munnange ampuliriza. Kakati akatambi ke tulabye ffenna, era nga akatambi ako kateekeddwawo TV eya NBS, kano kalaze konvoyi ey'abasirikale, era nga bangi ddala konvoyi ebimotoka nga byesolossa Kawempe, era nga abasinga obungi munnange nga balowooza bakigeraageranyizza ku magye agagenda mu combat zone, agagenda okulwana nti olutalo luluzze. Naye amaanyi bwe gabeera nga gakoli mu magye, jasiti mu magye, nti katugeze nti amagye nga boogalabaawo nti n'omuntu omulala asobola ofuna, katugeze emmundu n'azifuna. Kati naye singa ajja n'agamba nti kakati naye waliwo omuntu omu yagambye nti Muhoozi akola bino byonna mbu ayagala kuleetawo kavuyo munda mu Uganda, kati afune engeri gy'awambamu gy'ayitiraawo. Mbu ebyo nabyo weebiri tujja kuba tubiraba baganda bange, nti agezaako kuteekawo akavuyo mu Uganda, mbu olwo ye afune engeri gy'ayitiraawo, kubanga ajjukira nti abatunuulizi bagamba nti ayinza okuwamba obuwambi
pulani ye yakuwamba buwambi kuba kimanyi nti abantu tebamwagaye tebajja kumuwa kalulu tekigenda kubaawo. Kati singa abawambye kiba kitegeeza nti kakati ate awo biba bikyuse, kati abalina okusalawo nti oba okulonda kubeewo oba tekubaawo, kati biba bikyukidde ddala. Kakati munnange okusinza ku polling stations ez'amaanyi oba ziwali baduyita key polling stations omuli Kazo, Angola, Kawempe, Mbogo, Mosque, bali ku muzikiti ku Kawempe Mbogo. Munnange eno njagala okugamba nti ebaddeyo abatambadde uniform, ebaddeyo abambadde uniform, bonna nga Uganda People's Defence Forces bali ku lwagiro bya Muhoozi, bonna nga bazze. Taata ali eri alaba, alinze kuwulira, alinze bulizi nga batera okugendererwa kitula, n'alinda byabakama alangirire kati ajje nga ajjanga kwegamba omwagalo w'abangi ne bayiwa abantu ku nguudo mu biseera bya COVID nti n'amateeka ga COVID gali tegaliiwo mu kaseera ako. Mujjukira Museveni bye yaviira lwakitula kati olwazzi bamaze okubeera nga bamulangirira. Kati ali eri alinze alindiridde agamba abantu benka bakole omulimu, balina okukola omulimu. Kirabe Kiyaga atubulidde ekiri e Kazo era tugenda kuba tukiraba era n'atunyonnyola butya bagenda okubeera nga babba akalulu kaayo okusinziira ku situation eriyo kubanga y'omu ku ba MPs abakwatiddwa. Kakati munnange abasajja abambadde obukookolo era nga bano bagambibwa okuba nti ba Joint Anti-Terrorism Task Force. Tetukyabuuza, tukimanyi nti aba JAT babeera bambadde n'obukookolo. Of course Muhoozi kyeyawolereza agamba tewali buzibu. Minister David Muhoozi okugamba nti nno walina okuba wa identification ey'abasirikale nti omusirikale balina okumulaba ne bamanya for accountability nti singa abakoze omusango bamanye nti gundi wuuno nedda ekyo tekyetaagisa asobola okwambala akakookolo ke. Muhoozi nga awagira standby generator. Kakati munnange bano abasajja kati nkunyumiza deployment then ate nkunyumize embuuko ze bakubye abantu n'emivuyo abantu bano kiki bakoze Kawempe wali. Kakati munnange bano abamu ku bo babadde bakutte embuuko ze n'enkoni ezimanyi enkoni bakutte zisolido waya zino ez'amasannyalaze era munnange okukosa n'emmundu zibasitoola kukosa n'emmundu zino endala AK-47 n'emmundu endala enzibu ennyo. Kakati munnange ekyo already nekiraga nti kabonero akayinza okuteeka okutya mu bantu n'abatunuulizi bonna kiki ekigenda okubeera nga kiddirira kubanga kugambye abasajja baleese agamotoka ne bayiwayo. Kakati munnange obubaka oba obutambi butulabye ku social media posts ezibaddeku NBS TV eno etulagidde ddala strong security deployment era nga obutambi buno bubadde bulaga konvoyi eza security emmotoka nga zonna munnange zeesolosa Kawempe North nga bwebuuza kiki ekiri eyo. Kakati munnange abasirikale okubeera nga babaddeyo bangi nnyo kino munnange kyongedde okubeera nga kiraga nti wagenda kubeerawo okubba akalulu ebyaddala era nga n'abalonzi abamu batandise okubeera nga batya olw'abasirikale abatandise okubeera nga beesolusa ekitundu kino era nga kiraga bulazi nti aba opposition babadde bakukubwa abakulembeze n'abawagizi aba opposition. Kati munnange olwo tuyingira mu action ekigendererwa ekisombesezza bano bonna okuyingira Kawempe North. Munnange amawulire tutandika okubeera nga tugafuna nti obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo, bannamawulire bakwatiddwa ne ba MPs bakwatiddwa. Kakati wano tulabye bamemba aba parliament aba opposition ku ludda olw'obuvuganya gavumenti babiri bakwatiddwa, olwo ne bannamawulire nabo munnange n'abantu abalala bakubiddwa ate ne bakwatibwa era munnange bwe batyo batwaliddwa balindidde emisango okubeera nga obajje bateekebwako kyetulinza okubeera nga tuwulira oba oli obanza n'okubata obuti nga bwe nkutegeezeza nti amagye mangi era kati gatandise ne gatandika okubeera nga gakola empisa embi ku bantu
abakedde okubeera nga beesunga okulonda omuntu waabwe yenna gwe babeera baagadde oba wa NRM oba wa NUP oba wa FDC yes oba independent nga bakedde teyali badde nga bw'onoogamba nti free and fair elections peaceful elections muganda wange amagye nga gatekinze control naye bw'owulira ekigambo amagye teekawo buteesi nti General Museveni ne mutabani we Muhoozi bali mu control era nga tebaagala kuleka kuwa mukisa yadde n'ogumu tebaagala kuwa yadde n'omukisa n'ogumu kifuba mulina okubeera nga mugwanira ebiragiro byabwe kakati munnange ababaka okuli Geoffrey Kayemba Solo owa Bukomansimbi South wamu ne Hillary Kiyaga owa Mawokota North bano bombi nga bakibiina ekya National Unity Platform bano bakwatiddwa Kazo Angola polling station gye babasanze era bwe batyo munnange ne bababuzaawo mu mmotoka eza drone era nga bwe bagenda bafuna kacaayi sajja bakuteekeyo wansi kati gye balinnye ebigere ne bakulinnyako ne bakufunyizeeyo wansi ogenda okutuuka nga muganda wange wenna nakanyama akuluma kakati era bwe bali badde oyita aba security naye kakati tubayita abajambula bakanywa musaayi bwe bati batandise okubeera nga bakuba bannamawulire ba journalists era nga bano be babadde bakwata okukwatibwa kw'aba MP bali kati bannamawulire olwo bakwata bambadde obujaketi bwabwe okuliko press balowooza bali safe muganda wange abasajja babakakkanyeeko ne babakuba kamera zaabwe ne bazimenyaamenya era ezimu ne baziwamba kakati munnange mu operation eno jjukira abakulu bali eri balaba era bafuna buli kimu ekigenda mu maaso era nga ndowooza ebiragiro biri nti temunnaba mwongere mumukube munnange wano bakutte bannamawulire abawerako abamu ku bo kuliko Abubeka Lubowa kukosa Raymond Tamale Dennis Kabugo Francis Isano wamu ne Hakim Wampamba era nga mu biseera ebyokumakya nti bano babadde basibiddwa kitwategedde nnyo byabatuuseeko oluvannyuma nti oba bateereddwa naye nga already babayingizza mu drone ne babateeka omwo mu biseera ebyo baba bakwatidde oba babatadde ebyona tugenda kuba munnanga tubikunnyonnyola gye bujja mu maaso kubanga ebiseera byakazigizigi nnyo kakati nti bannamawulire abalala abalabyeko n'agaabwe ku kukwatibwa kuno okw'abakolegi baabwe bannaabwe bano bategeezezza ne bagamba nti babatadde ku gun point ne babagamba nti temugezaako okurekoodinga ekintu kyonna jjukire n'amagye gali mu kkuba ba MP bali betwogeddeko kakati olwo Kiyaga ne munne Solo babakutte bali mu kubayisaamu kati bannamawulire bakwata kati amagye gakwata bannamawulire gabateeka ku gun point kati ebyo oli bamusonzeemu emundu we bati togezaako n'orekoodinga ekintu n'ekimu kamera bazibuggyeko bazimenyemenye baziwambye munnange banna abantu tebamanyi ebbeeyi ya kamera naye nza okusanga omenye kamera muganda wange nga yetwala emisaala gyo gya mwaka mulamba wayinza okumenya kamera nga bwe bagikukulira sente za misaala gyo gya mwaka mulamba nga tonaba okugigula oba n'okusoba naye kati munnanga abasajja bo bamenya mmenye kati nti abamu bangi nnyo ku bannamawulire bano bakakiddwa nga basobeddwa ewakani mu kibira era munnange bwe batyo ne badduka polling stations kuba kyekibadde ekigendeddwa kyabajambula bakanywa musaayi abasindikiddwa okubeera nga bakola ebikolobero ku balonzi b'e Kawempe North kati muninga bannamawulire badduka ku lw'obulamu bwabwe kubanga babadde bakirabye nti amagye kati gatagetinga bannamawulire kati olwo munnange badduka era ne badduka omu ku bo yagambye nti munnange nabadde njogera n'abantu atutegeeza noga nti abadde ayogerako n'abantu ababadde bazze okulonda awo nga munnamawulire bwanajja ti bannange mukolamu mutya okulonda kati munnange abajambula ba UPDF ne batuuka
ku motoka bbiri eza patrol era ne batandikirawo okubeera nga bakwata abantu awo just kwata bukwasi kwata kutiisa ndozo kiraba nti waliwo ekigendererwa ekyokutiisa kati nbatako kubeera nga bakwata abantu kakati nti abamu ku security operatives bwe balabye kamera olwo ne batandika okubeera nga balumba munnamawulire bamukwate ne bamukuba ne bamusaza kibooko era ne kamera ye ne bagyonoona era bwatyo kye yategeezezza n'agamba nti n'adduka ne yeekweka mu kizimbe ekyabadde kirinaanyaawo awo naye olwedde babadde bamaze okubeera nga bamutegeera kuba yabadde ayambadde akajaketi kati akajaketi ng'alina okugaggyako olwo munnange n'adduka ne yeekweka mu toyireeti okutaasa obulamu munnamawulire ono munnamawulire owa NMG Uganda ayitibwa Hasifa Nanvuma abadde mukyalo kakati tebeeza gasajja gakuttu omwana omuwala gamubba abaana abo bannange basaka amawulire naye mu nnaku enzibu kati nze nnyinza okikubuulira kuba nali nkibaddemuko mu mbeera enzibu ennyo kakamerako olumu ayinza okubayiya keegulira asobole okubeera ng'akola ki abamu ba freelancers agakwata n'agatunda eno n'eri n'eri kati gwokaasizza n'obwasamu bwo kankozesa ekigambo ekyo ovudde eri obbye oyasizza kyaba Mukama tagenda kusaasira abantu bano kakati munnange nti bano balina abasajja aba drone we bali balinze ziri awo zibadde ziri awo nga zirinze era nga balina abambadde uniform n'abatambadde uniform era nga bino ebisinga obungi mu kazo Angola bagamba yebadde esinga emivuyo egy'amaanyi kazo Angola ebadde esinga emivuyo egy'amaanyi olw'obunkenke aba National Media Group bwe batyo basazeewo bo okubeera nga bajjayo bannamawulire baabwe ababadde bakwata ebigenda mu maaso mu kulonda Kawempe North era nga ensonda ezibeerako zimaze okubeera nga zikonfaminga nti National Media Group bwetyo yakakasizza nga erina okusalawo okubeera nga bannamawulire baye ebajjayo kubanga babadde bakwatiddwa abapoliisi nga balaba tewali kigendererwa yadde nga balaba byonna kati kigenda kubeera mivuyo kubbo nti katugyeyo abaana baffe baleme kubeera nga bakubwa kubanga jjukira gye buvuddeko munnamawulire wa Top TV yakubwa eriiso era Minisita Bahati yajjabuze mu Parliament n'agamba nti baregulating ekyabaddewo era kali bagenda compensatinga kamera baddemu bagigule bamujjanjabe n'okumujjamba basasule medical bills kati bo kye balabanga ekyamaanyi era ne wewaira bassa omuntu bajja kugamba gavumenti ejja kuwaayo $5 million mu kusaasira ennyo nalabye wano Nabbanja nga agenda ewa Mukayasini Kawuma omugenzi bannange ensonyi zo zaggwa mu bantu kati mu kaseera kano agenda ekasangati ewa Mukayasini Kawuma omugenzi gwe battira mu Arua mujjukira era n'amusuubiza mbu n'amubuuza ebizibu by'alina era ne bagezaako kulaga mbu Nuupu tebadde temufaako mbu ali mu kazigo n'abaana tebasoma bulamubuuza ki ky'oyagala n'amugamba mbu ayagala mbu kumugulira ttaka kati n'amusuubiza mbu agenda kumugulira ettaka bamuzimbireko n'ennyumba mbu kati olwo bo bakoze ekyamaanyi ennyo mbu mu kuswaza Nuupu naye nga be batta taata we bbaawe taata w'abaana Yasini Kawuma be baamutta ngeri bwe batta Seggirinya boolaba bwe bakozesa abaana ba Seggirinya mu kampeyini kakati nga bakutte mukyala wa Yasini Kawuma ne kamera ziri awo mbu Nabbanja olwo kati bagenza okuzimba obuyinja kye bayita cheap popularity cheap politics Museveni kyagamba mbu aba opposition gye bakola Museveni mujjukire yayogera olunaku lwe yayogera ku kintu ekyali mu Arua yagamba nti bakuba bulungi nnyo aba Nuupu mbu amagye gakuba bulungi nnyo aba Nuupu biseero yali people power bakuba bulungi nnyo aba opposition teyayogerako naku Yasini Kawuma yadde mu kiseera ekyo mujjukire bulungi nnyo Museveni nga awaana amagye ge okubeera nga gakuba Bazaake Bobi Wine n'abalala teyayogera ku Yasini Kawuma kati essaawa eno wayiseewo emyaka
olwo kakati Nabbanja agenda ewa Mukayasini Kawuma omugenzi okusobola okubeera ng'akola ki mbu ayoolerawo obubonero olw'ekibiina nga mobilizer baga nti mobilizer mulungi nnyo kati era abantu ne bakuba engalo nuupu kati battisa mu Yasini Kawuma kakati olaba ne bamuvaako ne bamuleka Mukama Katonda oba bannayuganda balowooza batya abamu naye munnange nga bwe nkutegeezezza nti aba NBS bwe batyo babuuzizza Chief of Defence Forces ku mikutu gyabwe egy'enjawulo nti lwaki Uganda People's Defence Forces esazeewo okubeera nga ekuba bannamawulire jjukira gye buvuddeko yabayita ekyankwanzi Saboni Kagwanjala y'omu ku abo abaali beebuuze kati tunulayo ki kati ndowooza ayagala okubagamba nti bwe mutajja oba yenna amiisinga ayinza okubeera nga agenda kufuna obuzibu obutagambika byebimu ku bimugenda okubeera nga muyitamu bwe bityo ku mulembe ogwa Muhoozi standby generator kuba kati yafuga ekyo tukimanyi bulungi nnyo kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akivumiridde era naye abadde ku mitimbagano nga ayogera ku nsonga eno n'aga nti gavumenti wansi wa Museveni Kaguta bagezaako kubanga munnange babba akalulu ka Kawempe North okukosa n'okubeera nga bakuba bannamawulire baleme kubeera nga bakwata obujulizi kale NRM bwetyo bwe nategeezezza nti egeza kuba nga ebba akalulu ka Kawempe North era nga kino kikakasiddwa Secretary General wa NUP David Rubongoya era naye bw'atyo anenyize nnyo poliisi okubeera nti nno erumbaganye bannamawulire n'ebakuba abatalina musango abaana babeera bagenza okubeera nga beeyiiya kubanga amawulire biseera ebisinga obungi nti bwe mulaba abo mu field betulowooza nti ne babeera bafuna ssente nnyingi nnyo eziri awo kale munnange ekyo bwe kityo bwe kiri era bwe kibadde ye Hildaman omubaka owa Mawokota North Hilary Kiyaga atubuulidde biki ebibadde wali Kazo Angola polling station agambye nti eno muganda wange ebadde hotspot nnyo era bagamba ey'okutabulwatabulwa ya confusion era nga eno kirabika gye baplaningidde okubeera nga babbira ddala akalulu ebyaddala kubanga polling stations nnyingi nnyo nti bazitadde wamu bazitadde kumu we balondera ebifo balonderamu babitadde kumu kakati abantu olwo bayiyewo amagye mangi nnyo ebifo bitadde kumu abantu bali crowded nnyo bangi naye tebamanyi wawe balondera exactly kati olwo buli muntu atambula anoonya ojja genda okwesanga nga munnange abamu tebalonze babivuddeko amagye be gabakuba ebintu bifaanaganako bwe bityo kakati eyo munnange corridor eyo eri naro ennyo kirabika muganda wange ebivuddeyo tunaatera okubeera nga tubimanya naye nga eyo bataddeyo polling stations mulamba 8 nnambirira era nga zonna ziri kumukumu awo abantu batambula dde nadde eri banoonya wa bali ku lukalala ki ku polling station ki ekintu munnange ekirabise nga waliwo akakodyo awo okubeera nga babbirawo akalulu awo kubanga oyinza okwesanga nga at the end of the day kizibu okugoberera biki ebigenda mu maaso kubajjukira nti abasirikale babadde bangi ate nga bakuba abantu kibooku bannamawulire babakuba kati ebigenda nange gye biggweredde teosanga buli muntu amala okulonda agamba kaŋŋendeeka n'abasirikale okugamba okola ki wano omaze okulonda genda kati bayinza otuuka okubala akalulu nga tewali bantu bingi ebikira ku ebyo byetugenda okubeera nga tulaba mu mboozi zaffe eziddako kubanga kati munnange eby'Ekawempe North byafuuse namulanda era nsuubira okubanga amagye gyegali bulindaala nti ekiro bwe buziba okutambula mulagawa muvaawa kati abantu balina okutambula okuddeeka amangu nti bino ebyokulinda tulabe ani awangudde ani akalulu bakatambuza batya muganda wange awo kabwe tulinza okulaba kubanga bano abasajja twaga kulaba ensonyi zaabwe zikomawa